Yes, alright. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najo sinzo bango otuuliriza webali kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV ng'era ng'okola kyamaanyi nnyo. Kakati omukyala akulira ekitongole ekya Human Rights Commission, Uganda Human Rights Commission wano mu Uganda, Mariam Wangadya, leero abreakinze silent oluvannyuma lw'okuvaayo n'akangula ku ddoboozi oba abadde ayogera byanjwanja oba kutiisatiisa oba kulaga nti minisitule nayo eri active ekola. Jjukira nti n'enfunda eziwerako tulabye abannayuganda bangi bazze babonaabona, bazze batuntuzibwa, bazze bakinyuzibwa, abamu battiddwa, abamu basibiddwa, naye ng'ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission mwekiri era nga bagamba kiri active naye nga tekivangayo kutekinga action yadde n'emu. We yasembayo okuvaayo no Mariam Wangadya yavaayo n'agamba oluvannyuma lw'abamu ku bannayuganda okubuzibwawo abaali abagizi b'ekibiina kya National Unity Platform nga bakwatibwa ebiseera ebyo nga babalanga okubanga bambala uniform mbwefaanagana ey'amagye so nga ate no uniform ya kibiina kya National Unity Platform. Mariam Wangadya ono yali avaayo kula statement speaker yakola waati yagamba nti nno ye tamanyi bantu babizibwawo we bajja mu makomera reports ne files ze basoma ziraga nti nno ba criminals ba misango mirala mulimu batujju terroristi tebasanga nga musango gulambika nti nno yabadde bamukutte nga yambadde uniform y'ekibiina kya National Unity Platform eyeekuusa okubeera ekyambalo ky'amagye. Ye n'agamba ye tamanyi basibe babuzaawo era tawulirangako basibe babuzizaawo. Nabagamba nti nno ye mumubuulire babuzaawo babuzizaawo wa bani ababuzaawo ye bali luddawa. Yali statement ye nawunzika nga talina kyayambye omulembe guno ogubonaabona ku gavumenti eno eri mu buyinza eya National Resistance Movement. Kakati oluvannyuma lwa Eddie Muto kwatibwa ne bisaturatinga ku media zonna era eggwanga ne libanga liri touch nga likwatiddwako kati balabye ng'okuswala kujja kuba gye bali okubanga ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission ekirina olwanira eddembe ly'obuntu tekivuddeeyo. Buli muntu akimanyi bulungi nnyo engeri Eddie Muto gye yakwatibwamu gye yabuzibwamu okuva eri mu mukono municipality gye yakwatibwa n'abuzibwawo mu Toyota eyali emanyikiddwa bulungi ennyo yalabibwako saako n'abali mu byambalo bya SFC ab'ebikuumaddembe ababuzaawo Eddie Mutwe ebiseera ebyo. Wabula ng'ebbanga lyekulunguludde Eddie Mutwe nga bamunoonya tebamulaba n'omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine n'avaayo n'alanga ku buli media n'ayisa ebirango saako ne ku poliisi ku bitebe ebimu ebya poliisi naye wabula poliisi ate yeewuunyisa yagamba nga ye weetamanyi Eddie Mutwe gy'ali era tebannamuteekako wadde mu kasitodi zaabwe era tebamanyi na mayitire gaabwe era bagira bamunoonyezaako ewalala. Weegutyo we gwali gwe mukwano gwange ali eyampuliriza tujjukira bulungi amalulu ago twagabawa information eyo mwagiraba naye nga oli ku UG Update Civic Sinzo bango otuuliriza gwatanna tweyungako kutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako mu abali mu diaspora emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku UG Update TV. Kakati nno munnanga oluvannyuma lwa Eddie Mutwe okuwambibwa n'abuzibwawo ebbanga lyekulungula nga tebamulaba ne batuuka mu bitongole ebikuumaddembe omuli ebya poliisi CFC JT bonna nga bakiriminga ekintu kye kimu nti bo tebannamulabako bonna ne beewakana. Wabula General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force yavaayo n'alabikako n'ebifaananyi ebya Eddie Mutwe amanyikiddwa nga Edward Sebuufu ono nno nga bodyguard wa president ono w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu eyakwatibwa n'abuzibwawo gwe tuli mu kwogerako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force era nga ye mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'alangirira n'ebifaananyi nti nga ye waayina Eddie Mutwe era muterese mu basement ye n'agamba nti nno temuddaanya munoonya kubanga ndi mumuyigiriza Lunyankole. Wabula ebifaananyi birala byalabibwako Eddie Mutwe nga asaliddwako ebirevu bye buli kimu n'enviiri teyasigaza wadde kwoya ku mubiri gwe saako n'okubanga alungudde ekyali kiraga akabonero akalaga nti nno yali akinyuzibwa era nga n'embeera ye teyali nnungi wadde n'akamu era nga yali yeetaga medical treatment ebiseera ebyo. Wabula CDF ono General Muhoozi Kainerugaba yagendera maaso n'okwewaana ng'agamba nti nno Eddie Mutwe yali amutadde mu basement ye ng'agenda maaso n'okubanga mbonereza era nga amuyigiriza olulimi Olunyankole. Oluvannyuma twalaba nga abamu ku batuuze abawangaalirwa mu West bavaayo nga beegaana ensonga ezino nga balumiriza General Muhoozi Kainerugaba nti wabanga akola ebintu bye eby'okutokyalinga eby'okutuntuza bannayuganda tabikolera mu tribe nga y'Abanyankole agambe nti abikolera ku ggwe taleetera bibiibye kusasulirwa Banyankole kubanga bo tebalina kye babimanyiiko.
wabula newankubadde ebyo byaliwo ebityo General Muhoozi Kainerugaba teyavaayo kwetondera nsonga eyo era kyalabibwako ng'agenda mu maaso n'okwewaana wabula olwo lwonna bino nga bigenda mu maaso nga n'ebifaananyi biyisa embeera ya Eddie Mutwe gye yalimu ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission ekikulirwa Mariam Wangadya tekyavaayo kukomentinga ku nsonga zino tekyavaayo wadde kutiisatiisa wadde okusonga mu muntu olugalo nti wa bannange bannayuganda baabakola ki lwaki mukyunya abantu abenkanidde awo waapi wabula olunaku olwaleero bw'avuddeyo nga asinziira ku kitebe kye wali ekiriko woofiisi ye n'agamba ng'ayogera ku interview emukoleddwako n'agamba nti nno yes newankubadde ebikolwa bino byabaddewo era yabirabye wabula eno keesi si keesi gy'agenda okukwasa solo emotional nti olw'embeera eriwo wabula ye keesi erina okukwasagana n'obwegendereza saako n'amagezi kubanga agirimu CDF mulamba wabula n'agamba nti amateeka ge nga ye omukyala akulira ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission kimuwa authorities obuyinza bonna n'ebbeetu eri mu kugira okukwata military officer yenna oba komanda ng'ali walanka ki authority yagiina singa eddembe ly'obuntu liba limaze okukyoboolerwa kale ne twebuuza Mariam Wangadya alinda eddembe ly'obuntu likyoboole kwenkana ki okusinga ku kya Eddie Mutwe kye baamukoze okusobola okulaba ng'avaayo ng'asobola okuba ng'atakulako ku ttaka kakati agamba nti ba police officers saako ne ba commanders mu bitongole ebyenjawulo ebikuumaddembe beegumbiridde omuze ogw'okutyoboola eddembe ly'obuntu naye agamba tagenda kuttira muntu n'omu ku mukono tagenda kuttira wadde n'omu ku linso kaabeere waalanka ki amateeka n'obuyinza bw'alina bumukugira kubanga abakwata asobole okuba nga abarestinga nga bateeka mu mbuga z'amateeka olw'okuviolentinga eddembe ly'obuntu agambye nti nno ayagala nnyo b'ofiisa bano baddeyo basome constitution bagekkaanye era bagirondolondemu obo bwennyininyini bwe beetaaga okuba nga bamanya agamba nti nno ssemateeka ono abalambika bulungi nnyo ebintu bye basaanidde okukola ne byatasaanidde kukola agamba nti nga CDF talina kwenyigira mu nsonga za kuresting oba za kukwata munnayuganda n'omu mutuuze civilian wabula ebyo alina birekera poliisi yeyina okukola ku nsonga eyo wabaawo omubumenyi bw'amateeka oba nga omuntu yamenya amateeka poliisi yeegwanyizibwako okuba nga evunaana omuntu oyo so si chief of defence force Mariam Wangadya watu bw'agambye era agamba ensonga zino agenda zikwasa kannabwala ku luno ayagala alumeko okibanga kyetaagisa wabula newankubadde tannavaayo kulangirira kyagenda kuzzaako tulabyeko Lord Mayor Erias Lukwago ye ng'avuddeyo ng'agamba nti Mariam Wangadya teyeetaaga kwogerako njogera ensonga ezo wabula ateekinge action asobole okuba ng'asibwa General Muhoozi Kainerugaba asibibwe olw'ebikolwa bye bye yakoze eby'okutuntuza n'okutyoboola eddembe ly'obuntu ku bannayuganda golowooza otya ku nsonga eno golowooza ki ekinaabeerawo olowooza action zinaateekebwa ku Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba jangu mu comment section otangaze bannayuganda okusinziira gwe ensonga nga bw'ogiraba oli ku Yugi Update Civic osinza obanga otuuliza obalekwe kumira ku mayungu ano mbaagala nnyo temuvaako